omukolo gw'okusonderako ensimbi ezigenda okumaliriza omuzikiti gwa Masigiti Tawhid Eseta mukono ogenda okubeera ogwakalira nga mu kiseera kino gusigadde ku basiraamu gutandise n'okusomeddwa nga gwetabiddwa abantu b'enjawulo era ng'omumyuka Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibati abadde omugenyi omukolo. Atutaase atuwa amaanyi nga tugenda okumaliriza omuzikiti guno n'emizikiti emirala gyonna. Abantu ab'enjawulo beetabe ku mukolo guno nga kubadde ku navunaanyizibwa ku by'ensimbi mu kampuni ya Vision Group Haji Zubair Musoke n'abalala bangi. Okusonda ensimbi kutambudde bulungi nga bakkira buli omu awaayo kyalina era nga gye bigweredde ng'ensimbi ezisubye mu kale 50 ng'ogaseeko ezisuubiziddwa zisondeddwa. Sheikh Kibate omubaka bwe alabudde abantu abasuubiza ensimbi ku mikolo ne balimu okuzisonda ekivaamu z'ensimbi ezo okuziriisa abantu abeera akakiiko. Abeeyamye okuwaayo ensimbi ndi mweraliikirivu okubeera nga Haji wange ono ne imaamu we ne Hajjati bayinza okulya ensimbi zebatalyangako nti abo baabawa obukadde bw'ensimbi 25 Sekakasozi yabusonda naye omuzikiti gw'abalima namugambye okuwa ensimbi ezo. Mbeegayiridde buli yenna asuubiza ensimbi sala amagezi agazituusa lema kufuna lunkulu lugamba nti bajje bazinone. Oluva abulidde obubaka obw'omulangira Kalifani Kakungu abadde alina okuba omugenyi omukolo neyebaza bakalodo olw'omulimu guno nawaayo n'ensimbi emitwalo 50. Kisooka yabagambye nti musanyufu nnyo okubeera nga mwamutaddemu obwesige ajja abeera omu kubateeka ettaffaali ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'atyo nno n'abagamba nti ku masigidi eno ataddeko ettaffaali ya mitwalo 50 edduulu. Ye Haji Yusuf Kalodo awadde ettaka lino nga lyomu mukyala we Haji Atadija Nabukenya Kalodo ategeeza ettaka lino bali wadde basimbeko omuzikiti olw'okuba abasiraamu bali mu bwetaavu bw'obulungi bw'obusiraamu nga tunoonya okukulaakulanya ekitundu kyaffe seeta naabuta kiggumire mu busiraamu n'okwongera okusaasaanya ekigambo kya Mungu. Imamu w'omuzikiti guno Sheikh Swaleh Hamis Kaliba gwebaziza abawadde ettaka okuzimbako ennyumba ya Allah. Twebaza bonna alina kyakutte mu nsawo ze n'awaayo illa Allahu jalla jalaaluhu kayabamusasula. Nsamba Kulaishi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.